Media, Tuggussa Enssonga. Embizi eri mu ssente nkwatako mu bugalo. Mbizi bane. Omanyi tolunda embizi nezaalo mwana munana. Embizi eweredde baganda bange nange nengamba mimi. Nezaalo bwana nga bungi. Yes. Lwakuba nti oba olusizi yabwebakiranga oba yes wakati mwabujjanga obambi nga hanga kati olina okubeerawo ng'azaalisa nze ntunulira jjajja ng'ozaalisa mbizi jeje yabuzaalisa banange musaasireze Farida kakati mwami wange omulungi nkulayirira nti ffe okufa kwe kuli twawula toba ne muggulu tujja kweyagala ekyokulala nti n'omusiguze eyali nsigudde twamuziika mu covid eyali badde akola atya antwala so mwami wange Lord Mukama Katonda yatutonda n'otusa ku nsi nkwagala nnyo Mukama weebale ntumidde Katonda. Amanya Senyonga Habat omu ku director ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services twalese estate empya ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo empambire ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo okuva ku kubo kilomita 2 amazzi amasanyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mungalo osobola okubanga ono obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Muzigula wazino akasimu kange ndudde nako sebo yana iPhone nkwata Android iPhone ogiraba ogitya nze sina budde bukwata iPhone bibino ebikula bakita makungula agava mu lusuku kati nno kana akasimu nakasikira jjajjange nakasikira ku jjajja yali akwata iPhone kijje yali abeera kyotera ate yali abeera yafa ine myaka emeka nga 85 nga kwata iPhone ye mukwana yajijja munsi ya Uganda kambuza amasimu tebagagula sente edda jjajja yali mulimi wa mmwanyi nga we ziba zituusa okungulwa awo wamanya nti alina ate tusoka yali amanyi nti sawa yonna afa kati buli kimu yakikola so neyegwera ya iPhone yesebo yajibuya nyiganga ati ngera agira ati naga liita jangu nyigireko natandika Wano ku SB4 Media tuvumirira okuwaayiriza n'okwefuula ow'ekitalo ennyo nga gwe woolowooza okiwulira ekintu ekyo kati bw'otakwagala nti jjajja yafaala emyaka 8 yali akwata iPhone ekyembadde ntegeeza nti naawe kennyini akibuuzizza kikule nnyo okutegeera mu butuufu naawe bw'oba olaba omukadde ayinza okukwata essimu nga ne mapensi emyaka 85 omukadde aba tasobola gikwata nze n'okulabye nga twakajja ng'oyagala kunnengera mu kamwa ngamo waye kankuleko nnengere mu kamwa nga kati ku myaka egyo gy'olina n'okuba ng'oli omuwala embulakalevu n'okwata essimu eno nagambye dda eno Android gwogiraba obubi gwogiraba obula kikulu aba iPhone mwayonoonese nnyo manager w'omuyimbi olina manager simanyanga eyo tuveeyo muganda manager w'omuyimbi ono omwana mugulire ku ssimu
Nakati yakwata te iPhone ey'ekipeesa. iPhone 2 erimu olwatika. Tewulira. Wogikuba tegikwata. Esimu tasobola dokuzu kusako nti waye sazi twalaganya ku meeting ziweze. Mukwano. Ne weebaka. Netukuba esimu nga tokwata. Bikira Maria we salama kubinza ali emakindi. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomyewo ne Maama Nakanjako kitundu kya kubiri. Tulina emboozi mpanvu nnyo. Twanyumiza nno era emboozi anyumidde abantu bangi nnyo. Ekyasinze okunyumira abantu ombu gye bagendeyo mu lusuku era abantu bagambye nti mu lusuku eyo yeggwe waliyo oli twali tumuwaayiriza muwaayiriza era ne bagamba nti osooke na kwetonda weetondera abantu okuwaayiriza munno nti gwali owerekeddeko nange we bali ntwala mbitooke yireka naawe ekyo era ndibagamba Rita otetonda tetugenda kweyongerayo. Mukwano sisobola kwetonda kubanga ekyo kya butonde. Kati munnange baba mutwala mu bitooke. Kyali kya butonde kankubulira ate balyoka ne bakola ekintu ng'ekyo. Kubeeyo ye nnono ye Masaka fa abakyala Abaganda. Bakola mu bitooke. Anti woyigirira experience. Mu bitooke. Nti ono muyayo no si muyayo wo mu kitooke aba muyayo kitegeeza omuyayo aba yakola atya. Ekitegeeza naye ng'atonda nava Masaka wagendayo ko mu bitooke. Nze nagambye SB4 nkyali fragile. Kitegeeza ki? Embeerera yange tennafuna buzibu bwonna. Maama Nakanjako. Maama Nakanjako okola ki mu lusuku lwange? Maama Nakanjako mbawa chairperson muno babba amatooke gange babba emimondo gyange babba kasooli wange. Emisango yojijjudde olw'opasibi wano kumbe bulijjo gwanziba tonsirisa totamuna okunkwatako ngoba bulijjo ebintu byange bibula nga gwabibba wakawasa no omusajja waneno omusajja yatandise okutwala wa chairman era okukutte mutabani sokoleke ngumiikirizaamu katono kati mbadde ola kamondeke kabadde kandeese ne doodo ogwange kakati kyeŋŋamba atugende yabayo mutabani kkiriza nkwawula ompa omumonde ompa omumonde yesebo nagwaga bwaddanu nkikyantegeeza nkyali fragile embeerera yange tennafuna buzibu bwonna Mugyebale. Kale ssebo Buuza ku bantu. Abamama ne bataata mbalamusizza nnyo. Omukazi Omuganda afukamira ng'abuuza abantu. Kyova olaba neewumbyeko bwe. Okwewumba tekikoma. Nedda ssebo. Olina okufukamira. Yitawo nnyabo. Yitawo. Obambi omukyalo ono. Kozi tubadde kuki? Kubuuza ku bantu. Dinamala okugenda ayitewo. Tukulamusizza nnyo maama. Kaakati. Tawulira. Owange. Tuba tusooke tumugeye. Omulabye? Alinga ava mu ddwaliro oba ava kuzaala. Ava kuzaala. Kyokka mukyala mukulu naye akabina emabega baaba. Ndoddo. Kyakulirawo. Gategeerekeka naye baaba. Naye mukulu naawe kati kyoyagala okuŋŋamba nti egyo emyaka naawe olaba n'ogeya. Nedda mukwano. Olaba n'ogeya. Mulimuko n'emyaka naawe gitali. Ate kati mama wange nze amusinga. Enkifiga? Amusinga figa. Wamma kyova olaba nasooka nenga akabina wakajja wange atoli. Nebuuza taata wange namubuuza nti mwange omwegombako ki. Naye nagenda okwetegereza obulungi negamba owaayo. Nga kifiga kyekyo ate naawe n'ogitwala. Nange nagitwala kati nkukuba. Nagambye sagala ndi wangeye. Abasajja b'embuto ennene sikola. Ndi wangeye. Mbuuza ku bantu. Otujja kumulamwa. Bataata ne bamaama mbalamusizza nnyo. Aba gentleman. Oyo wagalubindi. Tuba tulemagana. Olwo kyekweka mu galubindi. Nedda ssebo totawaana. Njagala omusajja akanula eriiso bw'ati nga nange ndirengera. Teziriimu kkala. Sisani teziriimu kkala. Ntangaavu bweziti. Naye mulabye nga sayizi eri wano bweti. Tetugatta. Buuza ku bantu. Bataata ne bamaama mbalamusizza nnyo. Mujeebaleko gye mutuusizzaako engalo. Mwebale nnyo kwasaganya emirimu, mwebale kunjagala. Bannange Mukama. Ne SB4 njagaddwa abantu. Oyagaddwa abantu. Bannange nga munjagadde.
na ntuka nenebuza ne kati kantu gwe kweno size n'emyaka gyoyina okubanga oyagalwa n'abantu abakuzaala emirundi ng'etaano nga bakwagala okufa obufu mubakwagala basajja basinga okwagala bakazi bonna nze sigenda kugamba nti mulimu abakyala n'abakazi bakwagala bwagazi n'osanga omuzeeyi ng'agamba bannange kaana gwe n'osanga tetujja mumugeya bannange bantu mwe nsiimye nnyo SB4 by the way sirabangako muntu ng'ali negative nedda buli muntu ali positive jembi kyekyo basinga okwagalako sijja kulimba sikimanyi kuba nange seemanyi kati nebuuza nze omunaku waabwe oba kagomesi muwala wa kagimu Benedicto banjagala oba kagomesi ke basinga okwagalako sijja kulimba ate nagenda neŋŋamba oba bulungi bwange neno ekikazi kirungi yes nene ŋŋamba okubeera omukazi omulungi kungulu nga tebamumanyi munda kigasa nene kyo kigira omuntu omulaba bwoti kungulu n'omanya nti ene munda kati gwe kikyolaba oli mulungi agamaso si mabi anti nafaanana muzeeyi ewaka omusajja omukazi omusajja naye alina amaaso bwe gatyo maama nnyabo koso toli musiraamu siri musiraamu ndi mukyala mukatuliki kale ate munaaye abazadde bedda bali bagezi abazadde bedda twalundanga obusolo ninga oba toyagala kasolo kafuukule mu nnimiro y'abaneiba otekamu ebyuma mu nnyindo kati naye bakuteekamu ekyuma mu nnyindo tebagala ofukule wabbali anize ekikwaso kiyinza okusoboka kikyo ekyuma munnange eno pini mukwanira y'abayindi nze nno mbadde mayi bakuteeka muzeeyi yakuteekamu ekyuma omanyi lwaki nateeka pini eno mu nnyindo jjukira w'obeera mu industry ekuyigiriza bingi nagamba nze sijja kugamba nti abalala bye bakola bibi okukala okubeerako n'ebintu ebingi koteekemu eno at least kanteekeko ennyindo erage nti nange ndi mu industry n'ofumita ennyindo nenfumita ennyindo ate erina engeri gye nnungi yamukko okitegeera nembanga abayindi kati simba sigirinaako buzibu wali ofunyeyo omuntu nagaa nti oli kikazi kirungi kyoba omanyako eb'embwa ekiŋŋamba nembwa oyogera n'embwa tewandabanga nnyomba n'embuzi osulawa olina kyebabaleza mu mukama nze keebembwe ŋŋamba naye kanagwe oli mulungi enewe tulina omukyala Maama Nakanjako omukyala omulungi atonyesa enkuba nga kasitabuza batu ku bantu atonyerezaawo enkuba omukyala alina kapini mu nnyindo kitegeeza bulungi ak'abayindi alina eriiso ttaala myamyamya nga kyalisiga yagamba ga amuza era bwentunula bwenti bwemba ntunudde bwenti mbutuufu n'omwana abandi agamba lumu nakolako omusajja gwe buno obukowekowe buno nze muwala w'abengeye lulyeri weegaane lwe twali tugenda like nga tuli mu process y'okola posta y'oluyimba wateekako munnaye ate laba wenfaanana Beyonce ne Rihanna ne baŋŋamba munnange obuze tetukutegedde ne mbagamba temubizaako namanyira kubeera bwedi ani abiteekako Kristoni Kana owa makeup omugenzi oyo abeerawo oyo Kristoni Kana abeera kazimba akapyawo mu kibuga nti omanyi ndi katala oba ke bayita Kookitawa ndowooza keeka akazimba akapya twasuubiza okubaleetera epaati yaffe ey'okubiri atubulire Maama Nakanjako yava ate Masaka mu Kampala yajja kukola ki obutwa yabunywa oba teyabunywa nga tugenda okutandika ekitundu kyaffe ekyokubiri wetwogerera enkuba etandise okutusalako n'agambye nti mwana muwala ono atonyesa enkuba newotabuyisa erinnya lye nti Maama Nakanjako omukuba ng'etandika okutonnya nze enkuba etonnya baŋŋamba baŋŋamba katumireko mwana muwala wamita Naggayi sista wange ali eyo yagenda eyo sawude kuba kyeyo kamutumireko. Amannya Ssenyonga Herbert omu ku badirekita ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutaamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services
twalese estate empya ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo, empambire ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo, okuva ku kkubo kilomita 2, amazzi amasannyalaze byonna weebiri. Jangu weefunire poloti ekyapa mu ngalo osobole okuba ng'owona obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Ogambye abaana tebawera. Kuba neetonnyene. Tebawera abaana. Nkakasizza baleete muli basajja. Ne mwezinga muti, nezalaba oli yezinze, neŋŋamba nga bali awo. Labe bisajja bakanula maaso. Gwe. Omusajja Omuganda tatya nkuba. Omusajja Omuganda obeera otyawo nga muli awo weezinze bwezinze ng'enkuba etonnya nga mwana muwala ali awo naye. Nadda si kyekyo mukwano okubye nnyo. Ogambe tebawera. Nti kyeŋŋamba kyentegeeza omusajja Omuganda olina okuba ng'enkuba weetandika olimirira ng'omusajja. Tolina kunkuma ndi mwannyinammwe. Kankubire Ossi muleetera abasibe. Alo Ossi. Oh, halo. Wangi nnyabo. Ossi. Otuuse ku kiyumba Makindye. Ye nyabo. Kakati funawo omuntu yambuka mukana akafu. Yambuka akafo kalabye. Sile kamanya akafo. Waliwo akafo akali waliwo parking. Omulagiridde nti waliwo ki? Waliwo emmotoka eparkinze hali ya Kawundo new model UBM. Owange. Wonna wagisanga. Wonna wagisanga. Myufu. Mbadde kubira Ossi. Ossi mugambe. Afande. Ndi mukwetera abasibe. Nina bana abasibe babiri balenzi. Tombuuza kye baziza ngenda bayo tobasibe. Baganye enkuba ebadde etonnya mbu nga bezinze bwezinzi balina mwana muwala ali awo. Amumpe munnyonnyoli. Afande sebo. Mu butuufu abasajja Abaganda beebaka batya mu nkuba. Tekisoboka ekyo nze kyo nkiganye. Ne beezinga SB4 nawe obaddeko noono jangu omutwalo. Yezinze yenna mu nkuba abasajja Abaganda muyina kubanga nawe abadde weezinze afande. Amulega kati yolosi. Kati afande awe. Afande tugenda kusse bategwe kennyini. Abadde awe mudde. Abaana babezinga batenga oli awo webasawo nga bana bali awo bezinga. Nze ndi mwannyina mmwe muyina kunkuuma. Nze oli mwannyina nze si mwannyina waabo. Ndi mwannyina mmwe. Mukwano nze kambabuulire mbanaye I was so disappointed. Bale bagenda kwogera zungu ba mukunja. Olulimi sirulu. Mukunja. Olulimi sirulu. Mukunja yatera okwogera obugambo bwo. I was so disappointment. Narabeka video ng'agenze mbana b'essomero bale badde bagamba ki. Buyipyupyuruzi. Maama Nakanjako omwana yeddira engeye Rita nakawooya tobadde tukyanyumye wano enkuba neeva eri ennyingi neetonya nabagambye nti ono omwana jasi kwogera bwogezi ku linnya lye ng'egayiwa okiwulidde kumutunuulirako bw'oti nga mukoka akulukuta mukoka amazzi agatonya nze ngonjogeddeko gano agali pyuwa bangamba bwabansi abakyala b'engeye mbu balina emize egyo
Tulina emikisa kyekisooka. Kyekikwatagana n'omukisa enkuba etonyerawo. Era nabadde ntumirako wa manyinange yagenda Saudi eyo okukola bamuyita Naggayi. Nze ntegedde engeri erinnya ly'oyinza okwogerako. Kangamaleyo. Tugeye. Mukama! Laba omuggo gw'omwana. Nga munene ku gundi walabira mutono. Laba omuggo gw'omwana. Mukama Katonda wange. Mwanange jangu leeta ekyokunywa ekyo kuba mbadde nafudde edda. Yesu sonna nagira. Buli lwe mbaako ne kyensaba netandika. Ne kati nababala mukkirize tubamme ssente. Oleeta ota ekyokunywa ng'omusajja waali n'okiwa omuwala. Mwana wange. Muyiga okuva ku basajja. Gano mata. Cappuccino. Cappuccino. Mwenge. Malula. No, cappuccino. Chechi. Sagala kunywa kintu. Kyotanyinyonnyodde. Bwe nywa butwa. Donna mubulire cappuccino chechi. Dana. Cappuccino chechi yani. Erade. Gudi mpala. Gwe ogwe chechi. Katono no mwanyinaze. Nze mugaba. Abakazi oli mukazi mulungi wala tiyonena nagira. Sokoleke. Abakazi mkyambeera ddala mpale. Eno che. Oliotia. Dana mwanange tabatule wano. Naliko ne senga lovers corner. Nankuba ekikono. Biki byonyo n'oluwalo olubuto. Yo bitegedde biwamye mwana. Temuli mata. Mataga nyinyi cappuccino go manyi. Amata coffee ye cappuccino. Owedde. Mwanange. Olwale embuto. Faba allergy. Alusa. Jukira nti ndi mukazi mulungi kati Katonda yaŋŋaana amata. Kubata wanyongera kamata. Ate ng'oganywedde. Lwaki tamaze ongambye cappuccino. Sitagambye cappuccino mata. Wali ngambye kimu nti mata. Mwanange muyiga okwogera olulimi. Cappuccino. Cappuccino. Jangu mwana. Cappuccino kiba kyakunywa. Tuli tufunye omugenyi nno omulala wano eno. Mwanange omuwala. Mama no yegeza eri ebbina. Kanyongezeye balita bina. Omuntu twakatebe kano. Azaba nkatula kako. Nze musajja. Nedda nawe nze muwanvu. We ntula wansi mbeera ng'ow'olugambo. Kamba tuule eno. Kwagenda tula wakati. Mwanange nati ekinsobedde. Musajja kalasa ntula wansi mbeera ng'ow'olugambo. Waggulu kapusino wo musembezeeyo. Mwenywere mwanange. Kenywere. Ate munnange nze nkitegedde ozero leesa amata ng'omanyi siganywa. Mwanyina. Tunageya nkya. Anti nange kati kye neebuuza ono omwana y'omanyi gye yasuze. Omanyi gye yasuze. Ate naggaana bwe mba nnyumya n'abantu abakulu tonyega okiwulidde. Biki by'otaddeko bino nze okunnengera obulengezi mu kamwa. Biki mukubire simusabata mbazita gundi shades. Akaki? Shades. Kisenge. Okutta ekisenge okitadde mu maaso omwanange oyagala kwesiga ttaka. Galubindi. Mwanange ziteeke omanyi gye yasuze. Yambala mutulabe. Nyambalemu. Era gamba nti no badde oyagala ozambale. Nzijja kunsiiga obukaba n'omwana gye yasuze saategedde. Olabika obukaba. Oyo. Yabulabikirawo mwanange. Olaba amaaso agamuli mu ngalo. Ani alabika obukaba? Igwe olabika obukaba mwanange. Wajje wasuze naye wajje gye yasuze. Nakoma okulaba ng'onnyambuse wange. Wali onyweddemu? Nali mulamu naye nga ye saategeera oba yali nnomola. Tanywa. Wali nnomola ku olwo? Tanywa. Nnomola. Like. Oli otya? Bannaye akaana akawala akalungi kano bannange. Nze nkalabako ne mpulira ddala emirembe. Bannaye Mukama yampaka ddana. Nange nsanyuse. Obulamu bulungi. Obulamu bwe bulungi ebisigadde bibuzenze. Senga yankuba ekikono. Senga yatanjagaliza. Yagamba ate nze siwaayiriza. Naye mwana wange nawe. Njoyo tojja musobola. SB4. Olina emyaka emeka kubanga naye ankutteko ne mpira bulungi dda. Kota
bitandise. Gwe bitandise. Abatakutte. Oli mwanyinaze wange. Si gwe bitandise. Si bitandise. Si yankuteko. Onkutte nno. Nno obulamu buli butya. Obulamu bweyagala. Nese tozirina. Mwanange. Nero nedda batono. Tubulamu kolole y'emmotoka y'abazi. Oba mwita umalu. Nedda mukwa mwanange oyo wa kamera ye muleke tayina kyakugata. Ono naye kamada tayina mulamwa tobuuza nnyo tofaayo. Tebalina kiddako. Soko obuuza ku batulaba. Abatulaba bawagizi badana kabenge. Yogera nnyo mwanange sikuwulira. Mbatumiddeko munnaye muli mutya mbagala okufaako obufi. Akuba nvuga mu speed mami. Tweyungebwako dana kabenge omukyalo ono namuwira ddanga sinaba kujja Kampala ng'ayimba akayimba ka FC Angola. Bayiza oluyimba lwafuluma mwaka okumeka 29 kubanga mu 20 anadda Kafero yafa mwaka kisi 27 kati mwebu obudde nze nalina emyaka 4 nempulira oluyimba jangola bewa omusajja 2019 kwata omukyala bayiza wazaloba ekibange nze nkibagamba nnyo funa kucyokunywa baba obanjala mwana wange yanziza tabadde njala olowooza mwana wange kankubuuza ekibuuzo kabatabadde cappuccino wazze n'ebyokunywa osobola okusikiriza omwami ono yategedde enkola etonnye olaba bakazi mulina kuteeka obumasu mwana muwala ono yategedde tuli wano ntitukola nga kakuba nakatonyeera ayisa natidaka kofi nakati okwegiraagira asooka nagira ono bataseza n'ono nawadde ku simu neyeeganya nze senyamata kumbe katyaye kabadde kange olala babeera nga opening nolaba izawe kubanga olaba nze kankubuulire kati omulembe we gwatuuka mukwano gwakubeera straight forward omusajja bw'obanga straight forward sengako kamanyi nti like kozi like kategeeza ki weebale kundowoozaako akawewo kabadde kampiseemu naye oli mulina okuyiiya bali abawala baliyo mulina okuyiiza abasajja omusajja omulaba owira kuba tojja kujja direct nti nefuna omuntu nga buno empewo efuwale ku mulimu akola bufuna kakofi kakati abaana bange abawala kambabuulira amazima gali nti omusajja bwakkuba tekyetaagisa kuyita eri onaagenda okuva emmanju ng'ow'emiryango yakusoosedde mukwano omusajja bw'aba kkubye tandikirawo mugambe taata kacaayi kayidde dda jangu okanywe emmere yayidde dda jangu kati bw'aba akkuse bw'amala okukkuta omwana agirira ku mpaka nakisende yayimba kayimbo jjajjirya ne bwenaaba ewoze nange baana babiri bayimbye akayimba waleeti enanaagira era bakuleetedde kyayi oyo nga namugambye dda waleeti ye enanaagira era nga tolina kyonsuubiramu omwana ndi mugumu SB4 omwana yagambye buli lwensaba ez'enviiri owoza wiiki ejja mbubebi sirinaamu naye inshaallah imagine noonya sente tonsubwa eyeeweza omumba gwe wekiba si bwe kiri alina sente tasobya atalina sente yasobya mutomedde alina sente tagambwako okiwulire bannange omusajja alina SB4 omusajja alina sente alina engeri gyanyumamu okimanyi omusajja nena omukazi alina sente alina engeri gyanyumamu ng'oliawo nakuteeka kofi kalibwe tunonywa kakapucino gwomuguzi oyo ali kutula watandisa okulungiwa kati ate gwe olabise bubi kuba gwe tolina nasaba oliko ekitumbwe gundi mpola mpola ate amata tegakususa we wali amanzi kankusiimeku amata manyi g'amata ono mwana nasobola ame kankusiimeku amukwana ame ekitumbwe kiriya amata tegakususa nekampane ku mwanyi gwali mwanyinaze wange ola si mwanyinaze wange tolina kyewavuddemu lwaki okoona ku kisaami SB4 abantu wabakola ki onino mwanyinaze wange wadde wasenga nkokola eneneno nkokola nene simanyi kiki mutwagaza mwanange mbyogere
Mbyogere SB4 mbyogere njogera ate munnange SB4 kisooka togaba sente nina gwenziwa ne musajja mufumbo nina gwenziwa mwana wange nina ziwa mukyala wange omusajja omufumbo teyeyogera nti mufumbo obadde ki owange omusajja aliwo kusajjala nawasa netegese omusajja aliwo kusajjala nakyetegekedde era bwe nfuna emitwalo 10 omukyala mu mwaka omwena nensigazaako omutwalo bayiza wetumira ku mukyala wo mukyala wange nkutumiddeko nyama mwogere erinnya anti wulira kokkana mukyala wange omulungi wange tukutumidde mukwano gwange sitati wange newe mwogera ku bwogezi bwenti mpuliranga owuliranga omutima gukuteera mama w'abaana bange nalongo wange yonade okutumiddeko nnyo omulungi wange muyita ani tumira ku musajjawo mwana wange ntumiraako ennyabo dana tumira ku musajja nze tumidde owange mukyala wange bamuyita anteira mayanja kyamulabi wabula akakyala akalungi tumira ku musajja emyaka nina 27 nange ntumire munnange alikasooke amaliriza kale tumira x nedda x wange ndi wano tumira ma x olego twayimba atamanyi bakwata bakyala bannange mwebale kutwaga amina ontyo nno tumira ku x oligo wayimba tamanyi bakwata bakyala yakabulira n'okufa yafa jjo tumutumireko badde mufu nedda eddembe ly'abafu tebalitataaganya tusologana tumukolako nange ntumira omwami wange oli kasooka atumire amaze nze mmaliriza kubanze nawe tumira kale omwami wange ontyo nno bannange ate bwe mwogera bannange oba ntandika n'okukankanye njogedde ku kigambo mwami ebirimiri tomanyi ebiva nange munange mpulira nnanaagira kale kamutumire ku mwami tutandike katonda wange omulungi omanyi omwami wange katonda okiwulidde ekintu ekyo ntandika kaakati mwami wange omulungi nkulayirira nti ffe okufa kwe kuli twawula toba ne muggulu tujja kweyagala ekyokulala nti n'omusiguze eyali nsigudde twamuziika mu covid eyali badde akola atya antwala so mwami wange lodi mukama katonda yatutonda n'otusa ku nsi nkwagala nnyo mukama weebale ntumidde katonda kuba katonda gwe omusajja ng'obadde oli eyo ng'olina essubi ddene era nga bakolimbalema nti bebi wange nkwagala nnyo nkufiirako ndowooza olabye woogwa abaana bano be bakyala abaana abato embula kalevu abakyala bulemu balinamu essuubi kati gwe banga obadde oli awo ng'omanyi gwe bagula essimu eno simu yeru nga gwe bagigula ng'omanyi nti nno omukyala ono gwe wagula kagundi kano kayambadde oli kafu tebasobola yadde okwogera erinnya lyo yatayagala SB4 omwana wattu kimukake obanga omwagala kambabuulira amazima katonda ye mwami wange okiwulidde ekintu tetufuddeeyo amma dana abadde agamba tayagala kimukake obanga omwagala dana mwanange nga simulabanga tewaliyo mwami okiwulidde ekintu ekyo abo kanveewo kankubulire SB4 nze owange simuswaza era agamba abantu nti owange yowenyinde ennene yowange nenjikwatako nga tennuma ye mukyala wange nange nemugamba abantu nti owempumi yewange SB4 omukyala temusobola yadde tebakumanyi ewaabwe tebakumanyi wamwe tebakumanyi nze Canada tebamumanyi okiwulidde ekintu nze kankubuulira omusajja okeera ku makya mwanjule ekisooka okukyala kulina kuba Canada okiwulidde ekintu ekyo okukyala kwe Canada ne Texas okiwulira kwe Canada just kyokuŋŋamba obugambi I love you alina ekiŋŋamba mu Texas nga tuli kawayini nekajjayo bwe nti mukamwa ne mugaba baby I love you wayini kigwonywa kawayini ka pure heaven akawooma akalala ka 4th Street
kankolera nnyo Kafosi. ya 4th Street Kafosi. buwayini obwo mpozi ne kafo kazi kulekayo Masaka mwanange olwetusangidde tuli mukuwa abantu lugambo tunyumya mboozi mwana muwala ono yava ku kyalo nga teyesigidde yadde akanyeebwa yavayo mbu anywedde obutwa okiwuli nagamba nali sinna tewabonywa nagambye nali sinna bonywa okay tutandikire we twakomye kulikayo amatusose mu Ronda kambe ekyotera navaayo era nga obudde buno ekyotera bannaye abantu beekyotera munjagadde okimanyi taata atambulanga mukungu ku kyalo serebu taata serebu nga MP nkulamusiza kati kankubulira taata nze namugana okwesimbawo kuba pressure ejja mutta yalegera kwesimbawo bali bagenda muweerawo kubwaki kozi kati mukulaba kya bufuzi like kansala buli mu ssente meya wekyotera yali agenda kwesimbawo kubwa meya kozi meya akolaki nze kyemmanyi kimu nti alabika aba afuna ayera kibuga nedda nyabo owemula meya akola mulimu ki meya ayera kibuga meya kati nga bolaba nti kyotera city kyotera district yakyera kati nga bolaba akabuga nze ndi suwa okusinziira bwennakoma okusoma nti meya ekisooka byaba akwasaganya ekibuga ekyo ensonga z'etawuni okikwasaganya atya abeera wa kanso aba wa kanso nti yabakola atya okiwulira ekintutubazaga bolaba wanekampala nze nga bwempulira okusinziira ku magezi gange amatono jjukira nkyali kawala akalinayiiro ndi fulajayiro nti meya yaba akwasaganya ensonga z'ekibuga nga zikwasaganya atya nti meya nga bwowulira Lord Elias Lukwago nti kati Lord Elias Lukwago yaba akwasaganya ensonga za KCC kati nga bwolaba nti kati ekyotera tata yali agenda kwasaganya ensonga za kyotera ensonga kyezo tawuni kanso ensonga kyezo ensonga bonalaba nti bwosanga ekibuga ekikyafu bwe bataba abakanso era abakanso ensonga ezo bwebamala ebintu byokunyiriza baziweereza ewa meeya ekibuga nti wano teweetaagawo kizimbe kino kifu meeya oyo yakikola ki naye nagenda nentunuulira taata nga n'ennyumba y'ewaka efaanana nga bweyagala ate kati aterezeza ekibuga agamba nedda tusooka tutereeza ewaka afuta kutereeza waka ajja kubwa meeya Bama kafanya nga weyesimbye tugenze okuba campaign. Nga ate nze njo jikuba. Agozi kuba. Kuba namuga atota wanafuna muntu yeye. Nenga kava wavayo mu bulungi gwaddayo kuba campaign. Bulungi nnyo navayo bulungi. Ngeze nga wangamba bilala. Ngasibudde. Yangamba bilala. Gundi gwe. Navayo bulungi. Yagamba. Nagamba ntya mwana wange. Tetudali nosona amatu. Nagasagana olugambo. Sokoleke wavayo otya mwatesa bulungi. Navayo nze okusinziira nga bwenzijjukira. Kakati wetumala babula wamalo tuwa obutwa wali wetwakomye. Ya wamalo tuwa sente. Sente zebawa. Yatuwa ebibiri byaffe ne Suzani. Kakati ze bwe twatuuka mu katawuni ky'ekyotera ningamba Suzani tetwali bwedde butwa. Twaligenze Kampala ne tunoonya omulimu gw'obwawusigalo bwe tunaava. Nga mwera nusu bibiri. Yes. Nti bwe tunaava tusangani lwakuba sali mwogedde linnyo omuntu oyo gwe nali njagala ennyatu like ansanga ntwale mugundi ye. Tumwogere. Nedda. Abantu abasingawo mwogera loozo noonya opportunity naye ng'oli ku mazima. Okiwulira ekintu ekyo sigenda mwogera. Yali muyimbi muzinyi. Muyimbi ng'ate alina obwana buddansi obuli mu myaka gyange obwo obudde. Ng'oyagala kubeera dansa. Kati nga ku kyalo nali mayiminga naye nga buli wogenda ku mbaga omayiminge maama aleka akuleka akusibidde mu bunju. Naye ogenda otuuka ku mukolo mu bafumbye bagamba kakati nanki obwana obwabuzinyi bw'empaka butuuse bugende mu ddiiro. Nga muzina mpaka. Balese mu kisenge. Yasooka wali ku stage pakatakatakatakatakatakataka. Nzonna onfa kimu. Omuyimbi oyo yalibaawo ku mbaga n'antwala. N'agamba maama miiso omwana oyo mulabi alina ekitone. Naye ngodde ewaka emiggo ne gikala nga luyimba ki? Sityalosi. Kati entabwe yagenda neva awantu wamu. Kumbaga.
twali ku mbaga ya muganda wange ewaka Nalukenge. Kakati tuba ku mbaga ya Nalukenge okumanya maama yambala yagamba lita yagenda ositula omwana w'omugole mpaka embaga weggwa nga kyafa nebe muswaza mu kidaala mbe mu nju. Munange tubaawo embaga etambula kawungezi lutuuka kati nga taata Julius ono owebe salama alina mikwano gye abalenzi kyokka we bunye nagenda otuuka e Kampala nga bisajja bikulu ebyamvuganya mu kuzina. Munange nga bazze beetegese mbu bazina amazina g'empaka nabo balageko bavudde Kampala kolaga kuggwe abaali tebamanyi nti waliyo akaana akazina nga ne taata Julius tamanyi nti nakula nti oba tosobola okuzina ekyo. Munange nze kati embaga yali egenda mu maaso mwebwe obudde nga enaatera otuuka kati nga nyina omwana wakojja bamuyita kojja Lawrence ng'alina esimu y'amapensa nga gwe naakojja Lawrence gwe labayo owulira ekintu ekyo nze nkubuulira ne mugamba mpa essimu yeeyo genda onsaliza akayimba ka City Rose nkopa amazina agalimu ngendo zina ku mbaga y'abaaba oye ntye nasiibanga ku ssimu nenkopa City Rose nenjimalayo bwenti ne personali n'akayimba ka personali ngo amazina gonna n'agakopa bulungi nnyo nze kuva dda like mukama yali yampa like nga bwe mba njagadde ekintu nkulaminga nnyo okitegeera nga kyenfa in case ku muyimbi wa personali P-Square no wa City Rose nga bazze ku mukolo singa baba bazze ne just imagine obwongo obutono ng'obwo afunirawo chance so nga manyi tino bazze kwenda P-Square ku mukolo gwa muganda wo nangamba akaana kano kamanya okuzina kankatwale kazine ngambala bwa serebu kiwulira embaga etuuka saka ndokusekera ennyo linnuma okiwulira ekintu ekyo embaga etuuka embaga bwetuuka omwana mudabo essaawa zigenda bannemeza omwana jjukira omugole yali nakawere nengamba sisita wange nti wini nyamba sente zangenda ofuna mazina g'empaka nja kuwaako naye nkusaba otule mu nju muno n'omwana ono tafuluma n'omuteekamu wini naatu mukulu wange twali tukwatagana ate nze nga ndi katondi kajjagujja gwe omanya kakalukalu kalinga emberenge wini ng'atuula mu ddiiro n'omwana ate obudde bw'amazina g'empaka bwalwa munange bategeka nange nga neesogga kidaala maama ng'atudde walinga w'omanyi famire y'eddiini eyo bakatuli kipyuwa batudde mu wolotaali bakita wolotaali no mu kidaala embaga ya mwana waabwe kaakati nga mbutuufu ne bw'obeera ggwe oba osuubira omwana wo muzaala afuuke mu sisita ku ddiini eri ewaffe nga teri bitooke oba sisita nga buvaawa gye mwagendanga nagambye ewataata nze nakyalangayo bukyazi naye nze nakulira ku bukojja naye nga bwe bumu nga bali ku kitundu kyekimu kati nga bamaama eddiini ng'ekwata akati kusaba kusoma sapule tuli bakatuli kyabaddala era nze nnenyumiriza mu ddiini yange ey'obukafe maama aba ali awo ng'oyingiddewo taata ali awo ye taata yasekanga mbutuufu nga yeebuuza omwana wange mu kika kyonna ono omwana nga wanjawulo mu butuufu ye nga taata abeerawo ne bimusobera ne bimusukkako okitegeera teri bagana bamanyi kuzina ewaffe bw'oba toli mufumbo oli eyo oli mu kukola bw'otaba kukola mulimu abasisita mu kika mu famire ezimu okitegeera nga omanyi nti famire teredde omuzinyi mu kika kyammwe yadde ku kyalo ne baganda abalezi tebamanyi kuzina kati tebalina kye bamanyi okuyimba okitegeera nti wajjukira ku kyabalezi ng'asanyuka okiwulira ekintu ekyo nti dana kiki nze nali special njagala nnyo abalenzi nga nekyenkola olira njogedde ku baganda babalezi oyo n'asanyuka nnyo agambye bamanyi okuzina owulira kikutta nyabo kwega teweekomako mwana wange mbadde nkyagamba mwana wange weefuge nani tontuze mu kibuuzo kyange teri baganda balezi bamanyi kuzina tebamanyi kona dance like okubeera badansa oba okuyimba okitegeera kati nga mu famire ku bukojja ne ku kikajjukira bonna baba bakuŋŋaanya kwalo baali basuubira basobola oyiga okitegeera lita talina kye yategese naye nategeka surprise
eyaleeta embererezi mbulamu ku kyalo oba mu bulamu obwo ku kyalo n'embulamu mwana wange obudde bw'embaga bukola ki butuuka amazina g'empaka gatuuka nze SB4 nagendanga ku mbaga y'omuntu nga sigenze kulya ng'abaana abato abalala babeera bogeza zina nga nniiza budde bw'amazina g'empaka keesi nze nnyene wabaawo serebwa nzijjawo nantwala Kampala ng'owulira nga Amerika ekiwulire ku mukolo ogwo emberebezi ejja omukolo ogwo gwaliwo 2012 kiwulire ekintu ekyo munnange nyingira ekidaala waliwo omwana wa ssenga wange bamuyita Javiira mu ebyo ebiseera Javiira muwanvu nnyo Javiira nga naye nga mulenzi yes nga naye mazina g'empaka agenda bbaamu kati nga ne taata Javiira aliko kubamanyo zina nga ne taata Julius yazze n'emikwano gy'abo abalenzi obudde obwo nga bakyali bavubuka nga nabo beetabye mu mazina musina agamba tubaleetedde abaana abazinyi b'empaka abakutula ebiwatta abanyola ebiwatto boogedde amannya basomye amannya ne bagamba ne Liita omuzinyi waffe owa bulijjo kakati maama yawulira nga n'entunuusi zikola waatudde n'awulira nga bugumiridde n'asooka n'aguma Tirito wange okiwulira kati nga ne bakojja tebafunanga ku chance endaba ng'ozina nga nzina kubanga nalinga ebiseera ebisinga nga ye Javiira bamala konga azina yayagala kunyumirwa mukolo okitegeera nenze nga tebamanyi nti training mbadde njikola okola training twatandikira ku person mu butuufu mama yaŋŋamba mwana wange wazina n'embula ensike emmire ng'ozina mbu mama yali amanyi musambwa like yalowooza omwana we oba bamuloga kubanga amazina gatulaba agali nomogano kati ffe waffe mu kika oba ku bukojja obanga vampire kiba tekisoboka kuwagazinira mu lujja okitegeera kati nze nakwappa buli kazina ke nalaba nga koozina like mu butuufu saawa eno sikyabisobola waliwo oyambadde nyambadde akasikaati kange bulungi nnyo nga kakoma muno okuba sigwe muwanvu nga kamaviivi sigwe muwanvu okitegeera nkajjukira kaali ka white nga kalimu obutolobojjo obwa bulaaka tekiwulidde ekyo nakigumira nengeramu wali eri ng'omuntu ali wali munnajjukira nali annayo ebiseera ebyo bantu mmwe banaye ng'ogoba talenti emenye ate naddala ng'oli mwana muto ojjukira nti kye baali bangayidinga nze nali sikiraba yesi nalina talenti naye nga balaba obudde bukyali so kwolo wazina n'omalako nazina kati oluyimba lwa sityaloosi lwaleeta obuzibu bakuba tulutulu ako alalala nazina buli kazina nage nali semanyi kakati wano eyite wanu eyite mama naga omwana wange aweddewo wakuba wano eyite mama naga buli muntu naga muwala wa Beni kati nedda mu butuufu wanu eyite nze nakuba wanu eyite jjukira kati awo gikubyewo wenyola olagawo waniseno saawa eno okola ka patrisa ke yakola nenkasusa nagwo n'ozinirakawo ku ttaka ne balabira ddala nga omwana we buba buseegu bukuze tabuneegwa okiwulira ekintu ekyo kale nga bambi byabasukkako okusinziira ku ddiini eyali ewaka sijja kulimba maama yafukamira n'abagamba munansonyiwa omwana ono nsonyiwe nze oba wakutwala bukalango kusabira ne batuukako n'okulowooza nti oba ndiko omuntu toli wa bulijjo mwana alina ekizibu omukolo gwa bulungi ku olwo omukolo kyoba omanyi abantu kuti nzijjukira banfuwa emitwalo 34 obudde zaali wulira obugagga sirizeerabira ogula mu kiseddume ky'embizi n'okirundaawo bateekangawo ebibbo nti kino ekibbo kyaliita kino kya muzinyi gundi kino kya muzinyi kati nze banfuwanga ssente agambye yandiguzeemu ki akabizzi ye embizi ya bulijjo nayokugirya tekanaawe mmwe naani abantu bedda balundanga nnyo ebisolo ebyo ffe embizi ze zaatuweerera kituufu wagulamu ki mu ssente ezo munnanga nti nkugira muli bulala munnange embaga eggwa nkuŋŋanya akasente kange bulungi nnyo mu kibbo kakati ŋŋamba liita kati giwunye okiwulire njukira nga tewali asobola kudifendinga n'ogu
Nomu. Nze nga mmanye ekiddako. Naye kwolwo kyasukka kyali kinene nnyo bali tebakisu. Kyasukka mama yalabanga kati tayinaawo mwana mu baana kagalandawo. Talinaawo ate nga nze kaganga bakulu bange bali kaamu batya. Omulinnyako n'ogenda n'enze banaye ng'obwa serebu bumpu kukyala enkeera ngendo zuukuka sityalosi n'ofuna erinnya amangu ago. Nenfuna erinnya lya sityalosi ku kyalo. Kiwulira ekintu ekyo munnange era kye nakola jjukira nti ewa taata omukolo we gwali kati nga navudde ekijumba ne maama nenga ewa ekijumba kiri ne maama kati nengamba bwenzira ewa maama miwunyo nyina kwekukumika wano wa taata kati sigenda nakudda kijumba maama naddayo yekka. Bwini nenkwata 10 n'endumu ezo sente zaali nnyingi nnyera yagamba weebale nnyo. Nanga akyana gwoba amazina wagayirirawo ne mugana nange si. Gwe waleka kukuuma omwana. Gwe naleka n'omuwaayo olwasa. Ne muwaayo olwasa. Osigaze 3 ne tubeerawo mu nnyumba. Kaakati ne ngamba nze nyina okuyiiya amagezi ngende e Kampala. Ate ezo sente walina kapito mulamba. Nalina kapito ne ngamba nyina oyiiya amagezi no matter what. Ngende e Kampala. Gagola be 3 kitundu zikumazaako. Kakati ate ng'ekijumba gye nyina nnyo emikwana neekamenya ewa taata nga sirinaayo nnyo mikwano okitegeera. Jjukira nti bw'okulanga muzaddewo ali eno nga n'omulala ali eno ate nga ne waliwo ne wabako side emu. Yes, kati nga jjajja mulimu lwanjagala ngende mukolere ku mirimu talinaamu kumaanyi n'obeerako ewa jjajja omwezi. Oba n'ogenda n'okyalira ku taata oba n'ogenda kati nga yonna side ng'obeerayo bubeezi. Okitegeera nti kangende ewa jjajja muyambeko ate ewa jjajja naye bw'alabanga eddalu lisusse jonna kiddalu nno ki kuzina sikyaloosi. nze nga jjajja ne wabeera ogera okwetoololako emmanju emazina ndi kuyiiya kati akyakaliko kati ku mukolo ogwo awo wava n'ojja e Kampala. Kati ku mukolo ogwo nga kati mperebereza taata mu ebyo ebiseera nga nsoma omugigi mugamba taata kangendeko ewa maama yampise ajjukira ebyedda tewabanga masimu oyina mugamba gundi aŋŋambye maama ampita ku mulembe gwammwe tewalinga masimu ewaka kati nze nkwata essimu kwegya emyaka ng'oba mukadde nali sisobola nyumya nali myaka nga 11 nali sisobola n'ogw'omwaka ki 2012 awo amasimu gaaliwo 2013 nanti nze nali sigirina ku kyalo twali taata taata talina simu ekuba Kampala yali abeera eri kijumba kyenzijjukira ewaka tewaali simu ge mazima kati nga bintu nti waliwo avudde ekijumba yakyadde ewa maama nabuuza mwayo gyali omwana gyali kakati ne mugamba baŋŋambye maama ngende muyambeko kola ebijanjaalo ntye maama yali alima ebijanjaalo. Maama mulimi maama mulunzi nawe omanyi okulima ebijanjaalo. Simanyi bulungi kuba saafunanga budde tewalima nze mmanyi walima gwomanyi okulima nze sijja kulimba wasimba bijanjaalo okiwulira ekintu ekyo dana wasimba bijanjaalo waliwo kamenya muggo waliwo masavu nambale waliwo ebigaaga ate abatamanyi kulima womumanyira abamanyi nambaleeka abamanyi nambale kubanga nambale si ekijjanjaalo ekibeera ekirina ebigundi kiba kinene no mulabe yembozi mugiveeko kubanga mpulira gye ntwala kiba kinene obwonooneko nange neegomba okulima ku bijanjaalo ontyo nno birimu ssente mbwe nsobola ebijanjaalo kati eri mugundi dana walima gundi ki naye ze ekintu kyemmanyi ekivaamu ssente kyemmanyi mama kyeyajjangamu ennyo ssente mbizi embizi erimu ssente nkwatako mu bugalo mbizi omanyi nti olunda embizi nezaala omwana 8 embizi eweredde baganda bange nange neŋŋamba senga jjajja yalundanga embizi mugenzi jjajja omukyala kyeŋŋamba ebyaddala amatuufu embizi erimu ssente ng'ogirunda nti ife mu ebyo ebiseera nga akabizi ka mitwalo 3 ng'embizi ezaala obwana nga 10 n'obo ate obagirunze bulungi nezaala obwana nga bungi yes
lwakuba nti oba olusizi yabwebakiranga nebufa yes wakite mwabujjanga obambi nga hanga kati olina okubeerawo ng'azaalisa nga nze ntunulira jjajja ng'ozaalisa mbizi yeje yabuzaalisa banange musaasire nze Farida bannange assalamu alaikum tulina okunyuma mbizi wamu ate woba kinyuma nga ogiyisa bulungi amalagala kyacu twagiwanga amalagala ennanda ebikola bya lumonde muwala gwomusiraamu yasinza nozige Farida assalamu onanzise mwanange amma munnange kaakati nkakuba akagere jjukira okuva ewa taata okutuka ekijumba obuuka ekisoma okimanyi kusoma kw'omugga gwa Petero n'ogenda mu faamu n'ogiyitamu n'oguka okitegeera naye ng'ebyo ebintu we bityo obimanyi nti osoma kw'omugga nti oyita mu kisenyi nze gye nakulira ewaffe tebyalingayo kati ffe twakulira mu kyalo mbuuza nakulirawa ate mmanyi emuyenga nkubuzeeyo wanene wabeeranga abagagga totandika kwetega mukwano awo atandika kasawire ti ndi wemuyenga ate wananga wana obwongo bubeesera nange bwoleka kakati munnange ntambula mpita mu kisoma nga okuvanga wano ne wa maama butofunga wala jjukira oyita mu ttale yewabeera abalaalo naye ng'olina okuyitamu nempitamu walinga otya abalaalo abalaalo ekisooka baakubanga emiggo lwaki oyitambula weka mu kkubo ate nga mulimu abaakwatanga era kira bo bagobanga nkoko baba n'emiggo jjukira sikitegedde nga bakwatanga abasirikale okakasa bagamba bagobanga mutale bakalaba muli eri mukayima kalica yagundi eyo teyalinga muri Masaka waffe abalaalo gye bali bangi nga bagane bakwata basobola kati nga bino abaana abawala bagendanga mu nku mugenze muli biguruupu ebyo weebityo kyovula ffe maama yabitugamba temwagendayo kuba maama yali maama mulimi nti enku nti tugeze oba byonna ebyo muwogo biki ng'omusiri we guggwamu muwogo tukuŋŋaanya enku nga nnyingi sokoleke waba wona otya abalaala bwokuyita okubayitamu nawe nali kato nga tebasobola kubaako kye bakola myaka 14 wagayo 11 si 14 batenka ku myaka emeka okola ki nagambye edda nkyali fragile tonfuna nagamba abalaalo beeyo okola edda nze nali muto simanyi kwe batandikira naye wawona batandika okukola ki nze mbabuulire okurepinga 18 kwe batandikira nali sinneetuuka kabalwawo kaakati munnange 18 gyonna okiwulira ekintu ekyo mutandikira ku myaka emeka nze ngamba wa poliisi nowaita omulalo ndi nga yakutte munnange SB4 komera ntuuka ewa maama mugamba taata ngambye nzije nkuyambeko ebijanja kumbe ne taata namugambye maama mpise muyambeko ebijanja nti nti kale mbeerawo kati njiyiza kwejja emitwalo gyange meka 3 ngenda waliwo omwana wa kkojja bamuyita Luyombya mugala kojja Luyombya njagala mulime e Kampala ogw'obwawusigalo kubanze nalabanga nnyo abaana ku kyalo bajja mu kyalo naye nga bayitidde mu buki naye nga nze olwedde njagala kugenda Kampala kufuuka sereebu kyekindeeta e Kampala tewali olina gwomanyiyo sirinayo gwe mmanyi naye nga nti bennakula like enyimba zennakulanga ngoberera kati ngoyo gwe ndowooza nti gwe mmanyi era bwe naamusanga takirinaako buzibu olowooza naye akumanyi yes nti ye kyanalabula nja kuyimirirawo nzine agambe wow laba talent munnange kojja Luyombya tupalapalanya omulimu tuyiya omulimu kumbaawo ku kyalo kuliko omukazi muwala wayagala omukazi e Kampala ne mugana kati ku kyalo okwo kati ngewa maama we wano naye nga mbaako jja Luyombya yeringa bolaba ku lawundi y'emunyonyo kati nga womanyi ku kyalo omuntu weeri kizibu nnyo okumanya akaana k'owagundi eno kiba kizibu wabawala era omukadde nengenda ne musinkana ne muganda munnange kaakati munnange nze mbeera ne jjajja ne bambi jjajja mba nnyina ogenda ne mukolerera kumbe mbala bwa sereebu omukadde nga tanfunira mulimu e Kampala ne ngamba awo nno kale osobola olabirira maama wo nsobola olabirira jjajja namugaa jjajja munnange kaakati ate mwaba obudde nali ngenda kumala mu jiji nga nayise bulungi bannangiridde
kuba abagenda okumala okutikkirwa. Yes. Kaakati ye maama kubye yalaba ku mbaga ya Nalukenge. Omujiji mukumayira wa? Beteremu ku Kigo. Kaakati Beteremu kyali kiki? Kyali Kigo Beteremu wabaye abafaadha wabera saba ki? Saba Kristo. Si saba Kristo. Gundi nga si saba sumba. Ono nabaddirira saba sumba lyokatuke ku saba. Ani oyo omaga? Ani oyo? Kati omalu gwobuuza? Abimanyi nnyo. Yakukwira bukalango wa mukajanga. Bamuzaala gundi. Like nga bonalaba nti father gundi. Naye ono aba takyali father, aba asuse ku ddala y'obwa father. Nti ekigwo kye kivaako gundi. Ani dinkoni. Oba brother. No brother aba tannafuuka Papa. Papa yabaddirirwa Ssaabasumba. Gundi. Kale no Saba Kristo. Oba bishop. Si bishop. Bwana mukulu exactly. Bakugambye mubuuze ne webuzabuza. Bwana mukulu yabeera ku Kigo. Okitegeera? Kaakati nze mba ntambula bwe nti ku makya ngenda owulira maama banyumyanyumya ne taata. Taata oli. Namugamba ekyana kino kiralu omwana ono kuba yakoze ku mbaga ya Nalukenge yanswazizza nnyo omwana ono omujiji agenda gudda omujiji gwe nayise. Maama n'agamba omwana ono omujiji naye mbiwulira ne nga nasomye omujiji engumale ngende Kampala ate ngulu gwe namaliriza ekiwuka kati ngo tata ali amubuuza nga tunatunda mbizi lita tomugulito mukole balina kumala kufunda mbizi nanti okufunamu ssente tukole emikolo ogula lugoye ebiki yes embizi yavangamu emitwalo nga 3 mwezi ensajja enkazi ekibizi nga kinene yes kati ngezo ssente mama ajikulundia mazi kuzangani embizi za mwefe wafu kuchalo twalinango omusajja ngamita samanyangani yes kati tujemie embozi ya kati tata namugamba obadde kiyagambye eddawa nombo ekigundi kye kijikuza kakati sanda tata namubuza nga tunagitunda kone ekyana kino nedda omwana nga mulalu nnyo namugamba omanyi aniyo yakulu muleke sina kisimumanyi jamukubira kakati just wakayimba kamuna yamasimu agakubirwa ate kakafuluma business nana nti najukira bakatadde mu American Got Talent kakati nalaba muzungu yakoze challenge ono Bruno nti ono waba American Got Talent nalabi Simon yalukozemu gundi cover muluyimba lwa wale muzanyi wa film bamuyitani James Bond yes balutadde mu gundi mu back ground ya film balutaddemu nayo nomukisa Baka ground nga bona fa tukitegedde muwebe etambula ngoye mubozi yaffe tukitegedde ffe mu ground amma nga batunda ekibizi mama namuga atajja gitunda kiwulira ekintu ekyo mama n'agamba omwana ono ku ddalu lyayina okiwulira ekintu ekyo nno kaakati mune tata namugane waali mulese kuba ekisooka kuba nali mugezi namuga ekisooka yayise namugane edda omwana ono just mukangavula jukira nti ku Kigo bane twakolanga emirimu ku Kigo nga mulima like ng'ebintu bingi kugira kasooli obimanyi kulima bijanjalo mulabe nno obimanyi kutema bikata olimu anso okuutiza okiwulire kulunda nte bafaza tebabeeranga na nte sazi yabanga tebawundanga nte bafaza kufaza kabogozanga nte balundanga nte kakati munange mbwe byebiseera wabangayo faza kabogoza ne faza katalemu ngawe kasooli nga balimi kati munange ate kasooli omutola mu kyuma namubako kyakyoyo n'omuwa embizi anyiriza n'enkoko ate gwojagala nkulabye gende wakyusagiri ku biru kakati munange nno wembiwulire ebyo neŋŋaa kakati maama nyina omusala amagezi engeri gyagambye okuddamu omujiji kyesigenda kukkiriza we mudde mutima ne mutuufu omwana omuto buba n'obwongo obutono okimanya ekyo ddana gwe obwongo bwe kyebuba bugamba kyoba olowooza kubalanga obungi ate oba olaba tebakwagala tewali akwagala tewali akwagaliza omugezi gwoba omugezi ng'olaba kyekyo ekikuyamba
Munnaye kojja luyombya ntwale wa mukadde munyonyola nga yakakutwala okole. Nimugajja yanzikiriza dda naye tutagendayo mulaba. Simanyi nti giwunyenze be nali ndowooza nti tebanjagala maama ne taata. Nga simanyi nti maama njagala okufa obufi bwe. Olwantuuse Kampala ebyango byatandikirawo ku CBS. Wabuze. Omwana nti tumulaga akaana kamanyi okuzina kampyawo kali ku CBS yafeno. Bwakusanga ayagala nnyo okuzina. Ayagala nnyo omulabe nti alina talent bambi. Otulimba aba ku CBS byagera bakulangako. Ku CBS FM omwezi mulamba. Gabalanga. Nze nga ndi mbwa usigalo nkola. Nenga ate n'obwa usigalo bwe natuukayo mukwana emirimu gyansukkako. Embozi tugisange mu kitundu ekyokusatu. Embozi ye ekyali mpanvu nnyo naye nga kitundu kyaffe ekyokusatu tulekubanga tutunuulira. Yajja e Kampala kukola bwa awusigalo. Mu bwa awusigalo omwo bwamuyisa butya. Biki bye yalabayo mu bwa awusigalo. Ye obwa awusigalo abuvaamu atya. Ku CBS biranga ebyakubwa ani abitwalayo. Ye abakuba bona obulango ebirango bamunoonya mwezi mulamba bamulaba nze muzukulu wa Kabajja. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Maama Nakanjako tusobola okukulabako Dana Kabenge omukyalo no muyimbi bana bakyala bonna bayimbi naye nga omukyalo naye sofa n'ennyimba alinyimba nga mmeka nyina nyingi naye kati ze bamanyiko luno lugenda kubeera lwakusatu tulina lwesinga okwagala ennyo olwa X jangu olabe kati nno n'olwa wallet ena n'agiro ogenda lulimba yaluyimbira Umaru yani Umaru akubuzeewa oli bangambye Kamada Blaza Kamada Blaza Kamada nga tujja okola waliwo oluyimba kyolulala waliyo Kasire mama Kasire mama Kaluzungu olinda kao madamu ani mu myaka nga ajja kugamba myaka lukaga fumba na kuoza suka kuyonja na kukubibita nabana kubika agambe kati obumwaka mbwashe enjala zikole zitya switching from mama to Sire mama yes sebo kayimba wabadde waliwo akapya bakayita wallet enanagira genda ku YouTube okanoonyeko teka mbutesi genda ku YouTube ya Dana Woods Kabenge Dana Woods Kabenge omusachinge kakayimba ogenda kasangayo ogende ku YouTube ya Maama Nakanjako comedian yogge ojja kasangayo akayimba ko kawulirize akayimba kalungi nnyo naddala gwe omwana w'obuwala omukyala ateruma ntama kateke mu ssimu yo omusajja ayinza okubeera wakangale awo ku novo simanya nga asoma ng'okateekamu ng'akawuliriza kase ku flash okateeka mu wuufu ewaka abawala balekerawo saba ssente z'enviiri nedda muzikole labayo omusajja ng'omusabye ssente z'emmotoka n'agikuma omusajja ng'omusabye ekyapa ky'ennyumba n'akigaanira omusajja ng'omusabye holiday ye Canada omanye Canada eyo banne njagala ogende Canada jensi jensinga okwagala obulamu bwange bonna genda Canada ebintu by'osaba osimbukira mu bine yes ng'omusajja omusabye Canada ne kufuuka omwaka ogujja okiwulire ekintu okukyala ng'omusabye ekivvulu ky'embaga n'agaana obadde ki nze ku mbaga yange njagala disco nnya eze Masaka ziwo mulandi ziviba soko owulire njagala kettu njagala smart sound disco njagala homeland zonna ze Masaka okiwulire ekintu ekyo endala nalifunye Kamungolo neyo Kamungolo disco sound yes mu butuufu nze kale nti ku kivulu kyange eky'embaga kaŋŋambe bwentyo ku kivulu ate nga zonna zaakutikkibwa zigende mu Canada Kamungolo disco yaliko okuba ekuba naye kettu ekuba ese Kamungolo we kettu bagireeta ku mbaga y'owa Ssempenje ewaffe chairman n'abagamba mutoleko okwo ku sawundi ezimu yali Masaka kati ate nno kati kambeeko kyeggamba kati suuna bendi ne mbazuira tone bagasse disco nnya bazitwala mu kisaawe ky'ekasana mu Nnyendo
disco nya nenebuuza omanyi kigenda okubeeraawo nga 16 ogw'omusanvu binyanyanyanya festival omanyi kigenda okubeeraawo disco nya kamungolo kweri abantu banaddayo ng'engato zimali mbigere kweri kamungolo kweri simanyi bakutte kyenzijukira nti bakutte simaati ne bakwata kettu endala ebbiri nzeerabidde kamungolo eyo kamungolo kweri teyabaddeko balina disco ze bayongeddeko disco nene ze bayongeddeko endala zisinga kamungolo 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 ogimanyi zezimu kamungolo era naye zezimu kamungolo ekuba esekula kamungolo esekula yes esekula ngambo edda bannamasaka okugendanga mu bivulu bamalanga kutunda mwanyi kati zikaze sizoni nedda tekyetaaga kutunda tekyetaaga tuva mu sizoni ya nsenene kati beetegekera yes kati gwe tomanyi kigenda kubeera mu kasana mu nnyendo onoogenda nze nnyinza okusubwa ebinyanyanyanya festival tujja kugenda ate ndudde okulaba ku kamungolo ng'ekuba kamungolo eyo anko gy'oli oli bulungi amma tusisinkana ekitiro kyakusatu SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli ne Maama Nakanjako dana tugenda mufunako naye atubuulire ku mboozi ye by the way abantu bano kambagamba ekintu kino nga 28 ogw'omusanvu ngenda ku performinga mugenda kulaba talent ebbiri omulundi gumu mu muntu omu nange nono Dana Woods ku stage nga mulaba talent bbiri munansonyiwa abanaafa nja kujja mulumbe nziike naye no performinga mu Bruno Bet experience ekajjansi mu kisaawe tumale ate nga 16 gye tusooka Masaka mu binyanyanyanya festival Bruno Bet mbwayina waliwo gundi egenda mu maaso era bwekivulu ekyo sente zinaavaamu tujja babuira zigenda kukola kyo ku Bruno Bet ani ku Bruno Bet yes Bruno Bet nga 28 ogw'omusanvu tugende mu kajjansi mu kisaawe naye nga tusooka binyanyanyanya festival ekyasuna Beni n'embazira tonna abadageleeto simanyi mwana wange weetegeke Bruno Bet omumanyi nabwe ngenda wena Bruno Bet omumanyi Bruno Bet mumanyi mukwano gwange nnyo jajja wange nno yaliko ex we mbunga bukola buto bwe buti zenda omanyi nali manyi Bruno Bet mukyala Bruno Bet wada SB4 Media Tuggussa Enssonga tusize ekikulu ekyokusatu obumbuuzaako alina emyaka emeka bannaye muleke nedda kamubuuze olwokuba bagambye yaliko mu kigenyagenye nedda nze namulaba nange okubala emyaka gya Bruno Bet mbadde nkyakugamba endo mbadde nkyakugamba basuna Beni batadde endongo zino nnya bakutte Kettu sound ne bakwata Homeland ne bakwata Caritas sound ne bakwata ne Smart sound kamungolo teriko atali feya kamungolo egenda kola kasiki yatiristiko wakamungolo ogimanyi egenda kola kasiki kamungolo ogimanyi ne kamungolo yani kamungolo njiwulira oba we gundi we kalisizo kamungolo ya mukulu engeri gyagiremeddeke nze mbadde manyi ya mukulu ono obadde manyi yange nze ndeeta Maama Nakanjako sound disco ama mubeere bulungi naye bambi temutwalabira SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga